eyawangula John Krizesto Muyingo. Mukulu Honorable Sekitoleko Ombaka National Unity Platform. Mukulu Muyingo yafunye abantu abagala okujja mu parliament. Nenga kino bagenda kikola batya. Waliwo abaana kwali otambulanga ne Muyingo. Abaana abo nga mwagabanga ebintu nga nawe woli n'obibakwasa kubanga wali personal assistant wa Muyingo nga tonnegatta mu National Unity Platform. Kati abaana abo bebakozesezza affidavits okulabanga bagamba nti wagaba ebintu byagala okujja mu parliament. Awo no mukulu Sekitoleko kyamagezi genkuwa gali badde nti gezaako ofune bannamateeka nga bukyali ekintu ekyo bakikubemu ebituli. Bakadde bange bategeeza emotoka bulletproof car eya president Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Emotoka eyo bakadde bange ekisookera ddala olunaku olwaleero lwe batusuubisa okulaba nga tuddayo ku URA, Uganda Revenue Authority. Twasituse bulungi ne bannamateeka okubadde Council wa Mary Anthony ne tusituka ne tugenda ne tukiikirira ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Tebibadde nga bya bulijjo. Security ebadde y'amaanyi nnyo. Amagye ebyokwerinda gwamanyika nkusigira ekifaananyi bw'oba ova ku Jinja Road nojja erida ku URA awo nanga amagye mangi. Tufunye omukisa bannamawulire ne babeerawo. Bannamawulire ne babagaana okuyingira munda ne bakkiriza bannamateeka gwe nnyingidde naye Council Anthony Wameri ne tuyingira munda mu URA. Bw'oyingira mu URA eyo munda waliyo emmotoka eya president elect. Tubajukiza bulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu nti twabasaba ereme kuteekebwa mu mmotoka endala era ekyo tubebaza bakikola yo bagiteeka eri separate munda kubanga omusana twabagamba nti kizibu ku mmotoka eyo singa nga tetambula. Bwe tutuuse ne tusayininga ne batugamba baagala abantu basatu munnamateeka driver ne agent. Tugamba kale awo ne tuyingira ab'ebitogi URA ne bavaayo bonna muzi w'ofiisi bati oba badde baba bakukunulawa ne bajja emisinde egitagambika. Matufenge byaffe tubitwala simple easy mulonga tuli easy. Tubagamba bannaye, we've come here for the verification of the presidential car which was given to the elected president of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Never scam. Nebagamba bano bitwogera nabo. Tubagamba yes, that's the reason why we are here. Bakadde bange babitogi bavudde bonna gye bali ne bajja nenga obalaba waliwo ebiwandiiko ebyenjawulo bonna nenga waliwo abakumaakuma bagiragira nga tebateredde bulungi. Wayiseewo ebbanga ttono ab'SFC military ne bajja. For us omanyi bwe twatambulira mu mateeka tusobeera na byakkankana era waliwo omwana abadde nga ab'SFC bazze ngamba cool on, come on, cool. Those are human beings. Bambadde byambalo naye human beings. Kakati kubanga ekibiina kyatusindise tetukiikirira ekibiina Council Anthony Wameri abaddewo ne tutuula. Kati bwe tutudde ne batugamba muzekebera mu motoka muzze kubeerawo ng'abajulisi ne motoka ya president ne tubagamba kituufu tuketuze omukulembeze tasobodde kubeerawo ali ku mirimu gy'eggwanga n'abakulembeze ab'enjawulo ab'ebweru ab'e France Sweden bali mu kwogera naye ate buno obuntu obutono bumenyaamenya ne bagamba ne bannaye twala naye kasita tusindise bakadde bange twadde tukyalyawo konvoyi endala n'ejjangu evudde ku kisaawe entebe ya URA. Konvoyi eyo bwezembu nayo ya URA tugamba ye ate bano bavuddewa ng'ate bo balina ebyambalo bifaanana by'abantu nga n'eccepe bazibakubira bakuumibwa wavande n'ababuuza bulala muzze kukola ki? We've come for the verification of the presidential car which was brought here. Nafukamira simanya people power we are sejambia mu studio yagenze bakumye ebyoto simanya kozeki Bobi Wine yabamba katonda wange na Uganda motoka yereza abantu so basajja omanyi tamali mirungi nga bali wana nti soma propaganda and the version
tetulina kye tugamba kirala kyonna omusajja ono tubadde tukyali awo n'amayinja omwana bankubye tetugenda gaana naye omusajja yafuniddeko oluwenda olw'okuwugula bannayuganda bonna atujje kumulamu musooka tuwulirize mu history wa africa eddiini gye bayita african traditional religion ge gamu ku maddiini agasinga ebiddiini Bobi Wine agenda kulembera Uganda. Tasobola kumala gakalaba. Nga waliyo bantu abalina zipisto, waliyo bantu abalina zikuni, yasingira ddala kweka kabeeranga oba ali kwekera ddala nga bitundu bya kyama. Abakuma be bakitegedde president yazze. Kati bannange paniki nebeera. Bana paniki webaddawo. Paniki ebadde amaanyi nnyo. Yabaddemu ebyagamba simanyi naye abantu abatambala simanyi engatto simanyi etteeka y'enkomisa simanyi biki. Kati ate po obuzibu bwe bafunye nga bamanyi Bobi Wine ajja kuba omwana wange is he coming sajja bano batuvuga don't worry boy kati don't worry the president is in the house ali ku kintu kimu sure mukulaba kwangu ekitulaga nti ababa yaye omusajja president bamwagala nga abadde aluzza kati ng'ali mu kufuna following kati wabayo omukyala badde babisasimanya nayirima najja nayirima bamulese mukazi watu bamuwugulula kandi olekebere motoka Bobi Wine abasajja bali bagenda n'abakwata ne baba I want to see the agent ne batafaayo ku nnaku yamu Katongole mutabani wa Miru kitufuamu kwanairaba eddwaliro mwali tunuulira abaana wansi obyalo ojjukira abawambi bawuli abakulu abatasobola kwafodinga yadde nepana neraba waliwo abazadde abakabira ku zitivi abagenda kukubira salyut naye musajja mukulu ali wano awaga simanyi jambiya simanyi nyondo ntambula ne asiri simanyi mayinja simanyi zaani ndi musamize simanyi ndi mulogo nja kubasula eddala kati ffenaffe tutandise kusharinga ebyo tugoberera ebyo tukomentinga ebyo ne bagigula bulungi ne baleeta emifaliso baleesa omufaliso bannange omunene ennyo ne baleesa omufaliso ogwo ne bagwala wansi mw'emmotoka ne baleeta abasajja bali ne bakebera ebyokulwanyisa ebyamaanyi ebyamaanyi ennyo ebyamaanyi ebyokulwanyisa please, we need to get some people from the CMI headquarters and also others from the UPDF because it is Hamadika. In Hamadika, it is those who have some idea on the military whatever. Let's come. The number President Yabadi of Nimuruka. Kamoka, Hamadi. ate wakuba bannange abasajja bano batufugidde mu bintu by'okutoagenda kulembera Uganda abasajja ne bakka wansi kati n'abamanya baloka president bagigira wansi bonna ne bakkayo naye kati mu kiseera kino nankaaga nibabapakala atugulaganye wetupinyapimye ng'erina ttaani nti ate ayagala nnyo palamenti mulwenda kyokka emmotoka endala zibeera n'enkumi 3 mulwenda ne bagamba ekyo kitegeeza kati olina ajala kuyita saluti mukama yokisolence tumaze okukebera emmotoka eno tukikakasiza nti eri Hamadi era esinga ya President Museveni ne bagamba nti ebadde tenalabikako wano mu ggwanga Uganda ebadde tenalabikako omukulu n'awandiika bamaze okuwandiika n'agamba ayiswada ti esinga yona aliko n'awandiika mudamu mukikebere ne baddayo ne bakebera nadamu nakebera ne bakebera ayagala kutuvuga bwatyo ekisinga nti manyi tetusobola kulimba emmotoka esinga eyo n'omukulembeze aliko nabagamba gamuloza byakakoze kale mukebere wala ne batuyita ne tukwata ekisumuluzo batumaze okukwata ekisumuluzo tutubagamba bakadde bange twafunye odo wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde w'abannayuganda n'atugamba nobody should touch on that key because it is sensitive era munauganda gwewina ali sure batugikwatako ayizo tulabe njakufiirwa omulimu njakufiirwa don't worry nga bwana don't worry madam nze katugikwateko omwana nakikwatako bulungi nekisika nekulawo mwana nikusimba wekimaze netukulawo tomala gakukwata okumanyeba ebawadde ekizibu twalikwata kulungi no
omwana agize nesensi nga nekulawo nekaba Bobi Wine bonna ne balowooza zze don't worry loko bwe bagigulawo eyimba Bobi Wine bane badda wali alinga yagala otuga nebakwata mu mitto nebakka wansi Sensitize twaze nabo tetwagala mulete covid mu motoka president covid tukimanya ali eyo wamwe tubatereza bulungi nebatunulira buli kimwe kiriko emotoka neesooka yonna kubanga n'essimu ya Museveni nejja mu byonna bikakiki ebibadde biyingiddemu kubanga tubabadde balongoofu emotoka neeterera bulungi bemaze okuterera nebadde bali mumira nebatunulira obuwowo bulimu kati abagenza okukebera bafundikidde baze kulambula motoka nebagendegereza oli maseka omunene mayinja naga so ate bo tebalumira omuntu awansi this young man is going to enjoy the car abantu nebasanyuka naye ali awannyonnyola analizi x-ray report photos naye waliwo bebafuula abona balungi basiimuuse oyinza kulondayo abasajja bakulu netumubuulira bannange ekyo bwe kiwedde mbagamba ki katonda yaleeta emmotoka ya Bobi Wine simanyi gye bagitondera emmotoka esemeta Bobi Wine inside era bye bayintuludaza abayimiriddewo musobonudewo abesemusimudeeri era bye bayintuludaza Bobi Wine inside tabanga se tabanetwano waliwo abalimu teyabaseesinze kubanga eri president yasoose kugituuninga nagamba katongola ajja katongole tekako ekintu ku mucyo wameri ajja tekako ekintu ku mucyo Dennis ajja tekako ekintu ku mucyo eneeterera bulungi bwe yateredde kati mbanyumiza bannange kati banne mukitegedde katugibaterereze ate tetukola bingi bwe bataddeko ekintu kumuyita wisi Bobi Wine elected president Bobi Wine neeterera abasajja ne banyiga banyiise netubagamba bannange temunyiga ebyo katonda yabiwa Bobi Wine si katonda ye yabimuwa kubanga emmotoka dda gwe kakati nkunyumiza bamaze obigira bagambye eyina ttaano 15 simanya wano tewali agiina biki nebogera bibogere nebagira kalamaze nebagamba naw yetaaga okutwala okugenda okuddamu okupima wano bye birakasi bituufu kati emmotoka nebatuga bani abagenda abesefusi n'abanene bonna katugende naffe tugendereko bannange tupime no please emmotoka ena limiti abantu abagituulamu eyina limiti abantu abagituulamu bakadde bange bannange abantu abagituddemu abaywara ne bajja bwe tetufunako babiri naffe ne tula ne kanso ne tugenda ne bapima emmotoka ne bapima ttaani 59 nga zisuka eza bulijjo zibeera na 30 mu biki ne bamala okipima ne batukolera lisiiti ne tukomawo kakati bwe tutuuse ne batugamba naye kakati emmotoka eno waliwo be baleese okuva ku kisaawe Entebbe simanya ba Marine Forces simanya be bakola ku majago wansi n'ag'omu ttaka baagaleese bakebere emmotoka eno eyinza okuba erina ebyokulwanyisa byeyina wansi eyo nga babiweerereza bannange you check don't worry kuba bino kipya ku maaso gamu ne bagikebera bwe bamaze okukebera ne bawandiika kakati bwe bamaze okuwandiika byonna nga biwedde ne tubagamba kakati mukoze kyemukola emmotoka y'omukulembeze kati twagala ki ekiddako kakati tulina okufuna order nga tumaze okugira kati nga tumaze okukebera buli kimu tulyoke tubalaga ekigenda mu maaso kakati netubagamba president yatugambye tetuba kisumuluzo era tugiseyo tugisibe ne tutuuka ne tugisiba bulungi bwe tumaze okugisiba ne tubagamba tubawa lwaleero kawungeezi nga maze okukebera emmotoka ya president ow'e10 bannayuganda gwe balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba nti tikale katugende tugikebere tugende mu byuma byaffe tulabe kiki ekituufu ekiri ku mmotoka eno era tumusolo kigwe mugendo sasula kanso wa Mary n'abagamba nti mbadde nerabidde nga bali mukebera kati waliwo akasajja bambi bakasajja katu akagikebera luli nako bakayise kati naye nga bakayisa buya abesefusi ne bakagwe come you check but how did you come out with such a fake research kasajja katune bakanyiga nemba mumuleke nemba don't worry baleke tugenda kufula boss w'ekitongole kino bwe tujja mbuyinza tugenda kufula boss ngenda kwogera ne president ngenda kwogera ne Bobi gwe baleke kase motoka yayitawo
baleke tewalibanga siddeno ogenda kubeera nga gokulira URA kubanga wakola obwesigwa kati bano bo bakulembeza Museveni ne gavumenti okulaba nga bakola ebyo kaakati munnange ebyo bwe bibaddewo byonna nga biwedde bulungi kasajja katuko ne bakasindika bali ne batandika okugira bagira mu motoka tukomyewo kakati munagino naddi ne twatujagala olwaleero ne bwe kyetaagisa ne katusende tusse nazo mutubuulire egenda kusasula ddi era ne tubagamba bannayuganda bali awo wabweru abaana ba boda babaddaawo abantu ab'enjawulo nga balize motoka President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atannamutegeera sikutegeera ono mwana. I tell you dear brothers and sisters, Bobi Wine afusse ensonga abakulu mu SFC abazze okulaba eby'emmotoka batuuse boogera kimu Bobi Wine kati ne tubamanyi nageza ne bakuba mu Sudi ne bagamba ajja nga buli ambuza mugamba ajja wali mu nyumba wai ajja ne bakankana ne bapipira ne ngamba laba banani abalula bamanyi Kyagulanyi Ssentamu oyo mwana nze namutegeera atanategeera Bobi Wine mujja kakasamwe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekera pidi gwe kubulira Bobi Wine mukambwe atagenda kulembera Uganda abewunyi kubanga eri bonna bagamba yes our president zikane temutulaga mu kamera our president zikane temutulaga mu kamera obitegeera kati gwe kyali wangaaliyo mwana damu mulo ono mubanda kyali kakitegeeza ono mubanda lasita agenda kulembera Uganda abewunye emotoka yajja mulo emotoka eyo erese ebizibu wali kakati olumaze ne batwita yes council Julius yes council Mary okay come ne tugenda ne bagamba okay can you sign ne signinga tubagamba how much ne kwatako musa ne bagamba president atutuma sente tuitana so ne bagamba sure tugamba kato sokwera president wa Uganda nga tuwali sente amma mbamula Bobi Wine asokwera president wa Uganda nga tubina era ntambula wali obukadde butano we buli nga bumpadda okulaba nga tukitereza